yona gye musizira okubeera nga temugoberera mbaanirizaako nate welcome yet to another edition of Fad Pro UG. Nyongera okubeera nga mbabuuzaako amawulire agaliwo si malungi n'akamu, mawulire ga nnaku, mawulire ga ntiisa, mawulire ga bunkenke, era ng'omwami amanyikiddwa nga atamala emirundi siniya, embeera ekyamazima si nnungi n'akamu, agavayo mu ddwaliro amawulire si malungi nnyo era nga gakanga abasawo abalina basobodde okubeera nga teboogera, naye nga briefly kasooka emmere nga nkuyitiramu ko omwami ono yaddusiddwa mu ddwaliro ng'embeera si ya mulembe, naye nga ate we yatuuse mu ddwaliro embeera yayongedde okubeera nga etabuka, era nga wetugeera ssaawa eno ali mu kasenge ke bayita ka ICU side wali ekibuli, era ng'embeera ekyamazima si nnungi n'akamu, si nnungi n'akamu, asiza ku byuma ebintu ebisinga kugenda kubeera nga tenkuletera details mu bujjuvu mu maaso awo, era nga already nabadde nasindiseyo dda omuntu asobola okubeera nga atuletera information n'abeera esingako awo, naye ng'ekyamazima kusinziira ku mbeera abasawo gye bataddewo kwago amawulire ngesobodde okubeera nga tenfuna kwabo abamu kwabo bali mu ddwaliro ly'ekibuli, amazima gali nti embeera ey'omwami ono taasulewo taasibewo, yali ku mimwa gy'abantu, naye nga mwogere okubeera nga temumusabira naddala mmwe abawagizi be oba batera okubeera nga temunyumirwa nnyo interviews ze, era nga mbeere nga temumuteeka mu ssala, era kubeera tenkuplayingira akatambi awo Pastor Bugembe oba Pastor Bujingo ye byamususseeko dda okuziza ku mawulire nga bwe gatambula, era nga yavuddeyo n'abeera nga amuteeka mu ssaala, alina essaala enjawulo gyesobola okubeera nga amuweereza, era ngenda kubeera nga kuplayingira video eyo osobole okubeera nga olaba comment section weera eri open, era nga genda wansi awo beera nga weeyabya abeera nga omusabirako okozesa comment section eyo, beere nga omusabirako asobole okubeera nga asukka bulungi, abeere nga buli kimu kitambula nnyo bulungi maridadi sana. So ngenda kuteerawo aka video ako aka Pastor Bujingo ng'asabira omukulu tamala emirundi siniya, naye ng'era still about Pastor Bujingo, nazaala we naye embeera si nnungi n'akamu, nazaala we naye ali mu ICU, nazaala azaala oba omukyala azaala mukyala we Susan Makula naye si birungi n'akamu side eyo, so mwongere okubeera nga mbusabira ku bantu bammwe kamate video zino ate oluvannyuma kumona amawulire amala mangi nnyo. Video teweerabira okubeera nga liking ateeka ekigalo ate sharingirako abalala obubaka buno bwe mbaleetedde busobole okubeera nga butuuka ku bantu abalala, ate n'okubeera nga subscribe ne ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga kakwalatinga olwona batedde video ojja kubeera nga ofuna ka notification awo nti kakati waliwo ate ekipiti sobodde okubeera nga tekivaayo kamate video zino ate kumoto muvaawo. Mpozi ate njagala okubawaayo omulala ow'okusabira, ate oba olina akasimu ke omukubireko, omukulu taamala emirundi, omukulu taamala emirundi mulwadde ebyaddala, mulwadde njogeddeko n'abantu be ng'ali mu ICU ekisubi, njogeddeko n'abantu be ng'ali mu ICU ekisubi ng'embeera si nnungi, so buli awulidde saba essaala mukulu taamala emirundi asimatuke, ate mu Uganda mukimanyi essaala yetukolera, abasawo bajjanjaba ne bajjanjabira ku maanyi g'essaala, so mukulu taamala emirundi mulwadde ebyaddala, njogeddeko n'abaana be, nze ng'omuntu njogera naye bulijjo, era abaana be bonna bakimanyi nti nabo baana bange, so tubadde tumujjanjaba ng'ali waka, naye kati kitanda ate ICU, naye Katonda talina waatajja muntu. Abantu bangi ababadde mu ICU balamu ne Mukama n'abongerera ddala emyaka, ate nga nange mu nnyumba era tulinamu omulwadde era naye abadde mu ICU, nyazaala wange Mama Imelda anzalira Susan Makula naye abadde mu ICU, naye kati ate ye nkeddeyo ng'ali bulungi era nga ayogera nga tunyumya bulungi, so twebaza Katonda nti akola, so mutusabire ffenna tukkirize Katonda akole ebikulu. Bakwano mugamba mutya twefega kwenu nkyala nsubuga wano kakati nga sinaba kweyongerayo mu mikolo n'embaga, njagala kwogerako ne abalamu, bino twabyogerako dda. Mulamu bamulamu abalina baganda bamwe nga mulabanga Katonda temutusinikira binnyo, naddala mu bufumbo bwaffe mutuuleko wansi. Bw'olabanga mukazi munno
ng'ayingidde ekisenge ne muganda we kitegeeza muyina enjawulo kuba kati bwe tutabibannyonnyola mulala kati mwagala kukitegeera olina omukwano gwe ogw'oluganda kati nze nina omukwano gwe ogw'omwami oba okitegeera omukyalo oyo bw'aba atoba ne muganda we mubeera eri mu kyalo nga muwoza bannange nno mwezimbye bannange nno mwezimbye bwe bamaliriza okukola ng'ojja osimba amanyi oyo nno takyakusaana oyo nno takyakusaana bwe babaako kye bamuwa omukazi bana yaloga muganda waffe buli kimu bakimuwa niyo gwe omusajja wo bw'akuwa notuwanye bannange omusajja njagala omukwano gukola bakuwa lwaki kuwa ewa muno tegukola bamulamu mutuuzeeko obugaati bw'ataano bwe muyita obubina wansi tuleko mu maka gammwe ate bw'oba mulamu ng'oli mu myaka gya mukanzi wa muganda wo nga bwalimu okufumbibwa gwe ofuna ekikufulu oteeke ku nnywa buugi eyo gyoyita omumwa oguswebwe cyu busirikire eyo ne bwe buliba butya ne bwe buliba butya togenda kwagala muganda wo tagenda kubeera bbaawo ekyo mukiteeke mu bwongo ate njagala okiteeke mu bwongo ntime egenda kutuuka nga takyasobola kubeera mwami wo muganda wo nga mwami wa muntu okitegedde nga mwami wa muntu oba oyagala oba toyagala unless ng'otugamba oyagala muganda wawe wase basajja banne simply because abakazi obalinako obujja ojjira otya kukuleesuula mukazi munne ebweru nga gwe tonaba nagezako okufuna boyfriend awangala mu bufumbo mu relationship naawe okumala ewiiki osuula otya omuntu ebweru gwe naawe ng'oli mukazi kati agafuluma oyingira ekisenge kya muganda okubanga omwagala nnyo oba bambi mutama ewammwe gye mutatuula ewunya eriyo obulwadde kiki bw'oba obiyita byangu okugwa mu mukwano n'omusajja ne mutandika okwezimba nawe funayo gw'otandika naye teyazimba muganda wo beyasooka okwagala bamukolera ki Kampala tetukyakkiriza kujoogebwa abasajja mufudde abaana b'abandi ba single mothers nga gwe kyokola oli spam donor noteekako wali n'ogenda n'otadda na kutunula mabega wadde ogamba kale kambawo emmere n'otaddamu na kutunula mabega kale kambawo olugoye byonna ne mubibalekera kati abakazi baalabuse ffe twasayidinga etteeka mu kibiina kyaffe bwe mba njawukana naawe ndeka nkusudde eddalu ng'ojja kuyimba erinnya lyange mpaka lw'oliyingira emagombe tukooye kyobalaba abakyala mbagamba temwetaaga kufunya bikonde kulwana n'abasajja bano abasajja tubasobola nga tubakubisa bwongo ebyokubakola tuyina bingi katonda yatuwa amaanyi kati mulamu yes muganda wo omwagala wadda wodda bwabwe emmotoka togiva mu maaso kyekikuganya n'okufumbira omwo mwotunulira ng'ensujju njagala okutegeeza nti ate bw'omubeera mu mmotoka n'ava mu mmotoka ayingira kye bayita ekisenge nange mukazi we guwulira gw'otayagala ne twogera olulimi lw'otagenda kwogera na muganda wo ebintu ne bikyukiraawo ekyo balamu bwe tunaakeera ku makya ne tukikiriza nze kyobula ngamba abantu nze siyingira mu nsonga za muganda wange mulenzi na mukazi we mweyagala n'omundaga ngamba kale bwe mwekyawanga mulina omwana mbagamba mumpe omwana muleme gwe mumala okulwanya mumbulira ani gwe muddiza because guli musaayi gwaffe ate nze saagala kubeera nga omwana abonaabonera wakati w'ensonga zammwe muganda wange olunaku lwe ndiyingira mu nsonga zikino nkiddamu nakyogerako abangoberera mukimanyi olunaku lw'oligalula oluyina okuba omwana w'abandi era njagala baganda bange abalenzi mukimanye bwe mutaalyagadde musajja yampasa kumpisa temubiisanga abaana b'abandi abakazi bakooye naffe tukooye okulaba abakazi bannaffe nga bakaaba togaluliranga mwana w'abandi bw'oba okooye omutuula mugamba omanyi tukite in a respectful way kwataga, kwatagaga. 'Go, 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 '
sigaza obuvunaanyizibwa bwo labirira omwana bw'oba omumuzaddemu mwana wasome kubanga at the end of the day omwana wuwo ajja kumala okufuuka kyafuuka ojje nga weeyogeza omwana akuzire ogamba omwana yakyawa taata we. Mwogedde ebintu bingi nnyo nti abakazi bakyaya abaana bataata naye gwe olowooza ebintu bye mukola abaana bamaama abaana bano baba tebalaba. Kati tuli ku mulembe gwa .com oguyina ne internet ogutereka ku mutimbagano ng'omwana akula ng'alaba ng'ogamba ogenda kubeera mukwano gwe. Omwana akula n'obusungu bwe. Mmwe muli mu kutta generation eddako basajja mmwe. Okuba omukazi omwana alaba ate ng'eyo tetunnaba nagendayo. Okuba omukazi omwana alaba you're grooming a monster. Ajja kukula ng'alowooza omukazi bakuba mukulu. Okuba omusajja olina kulwana. Mukomye emize emibi. Tuli mu .com world where you can tell someone I don't want to marry you. Nga mutandika relationship n'ogamba Fifi omanyi nze bino si byakuwasa si byakunfumbirwa si byakunzaalira nti singa ozaala omwana nze baneesaagala mwana nnyamba tozaala. You can also protect yourself. Gwe mulamu avaayo essaawa n'obuuzebuuze abaana ba muganda we bamuzaalidde waliyo. Gwe wamwambula empale waliyo. Gwe wakolanga ekitanda. Tinedda birekere muganda wo yakere ku makyagamba omwana mubuusabuusa. Ye nga nannyini mukazi eyagenda mu kikolwa n'omuntu oyo bayiribe. Abaganda bagamba tusekerera nkenku nga naawe owanise nga kirijja tonnafuna wadde akugamba nti ABCD. Oli ku mukazi munno otulugunya. Oli ku mukazi munno olinnyirira. This is wrong. This is wrong. Olwokubanga gw'otambula ne muganda we wadda wodda kubanga toyina buwongo olowooza bw'onootambula naye ensi egenda kumanya oba ogenda kufuna ky'oyagala tekikufuula nti otegeera. You're wasting your time. Muganda wo bw'akulanga natuka ku point ejjamu empale nga tagenda kunaaba nga tagenda mu ttooyi ebimu bivangamu. Nze I've told balamu bange nti omanyi oyo talina gyakulaza okusinziira ku byendaba kiri gy'oli okusalawo. Nze nkubulidde amazima kuba sagala muntu awonoonera mukazi budde. Lwakubwa balamu bange batya kamera abamu baali babuulidde wano mugambirawo nti oyo nno nze ku byondoopedde byonna ndabanga atalina gyakulaza. Bw'obanga tolina budde bugenda kuwonoonwa oyo waali mutadde naye ng'oli gwe mugamba mwana wa kitange ne mmange. But because nze mbeera ku sayidi y'abakazi saagala kumanya. Ozadde wano abaana mulimu n'ab'obuwala gw'olisanyuka ng'omwana wo bamuyisanga bw'oyisa omwana w'abandi. Bamulamu nga nange mwetaddemu tutuuleko ewaffe. Bwe lwali tulina waffe tugende ku kijja tuvenga mu maka g'abakazi bannaffe tubaleke. Kuzimba maka it is not easy. Muleke bakazi bannammwe beetaaye. Muleke bakazi bannammwe beeyagalire mu maka gaabwe. Muleke bakazi bannammwe basse ne mubaloza n'okola buli katemba ng'olinga agamba ogenda kwebaka ne muganda wo. Parene bwe tuli mu mulembe ogulifane so ebintu ebimu tulina bikwata n'empola tuyinza okuwoza mulinga nga kubanga temukyasobola muswaza buswaza. Wajja wa nze nebuuza balamu gye mujja amaanyi agajja okweshoninga bakazi babannammwe be mutaakwana. Gw'ataaliyo nga bali mu nsonga zaabwe batta ekyama n'osimba amagulu n'obuuza ebibuuzo bitakwatagana. You people muleka bakazi mubeesonyiwe. Linda olulo olujja naggujja linda olulo olujja. Torwaningangako wadde famire yewammwe wadde ekitundu ky'essaawa oli ku mukazi awaniridde muganda wo. Mutuleke bannange balamu
balamu tukyuse nga nange mwendi bamulamu wangi bamulamu munzire muntu wangi mutuuleko ewammwe bwe batewunya bweba ewunya mulongooseeyo ekibagobayo kiveeyo musajja mukulu anywa nekyayayo kya aya nemmere eyo kya ajjamu nempale nga tagenda kunaaba ng'ojja omubuuliza ebibuuzo on his behalf oli mulalu oli abakazi babavuma nga mugamba abakazi babavuma